buli muntu ayina watuusa aba ayina kyakusinga, and that's the trouble with abantu betubeera nabo. Batunira omuntu ne balowooza nti naye newankubadde ayinza okuba yatoloka, ayina we yatolokera bw'ati omukisa ne gumutomera. Ani nakubulira ebintu by'omukisa bingi. Omukisa guli mu laaka, guli mu chance, guli mu opportunity, guli mu blessing itself. Kale kisinzira omuntu kyayita omukisa, abantu abalala balowooza nti bw'oyita ku kagwa ne bwe kiba omukisa, ne bwe kiba obudde tebulidda, abamu babulinda awantu. It was a luck naye nga yalowooza, era wano balabika biriddamu ne biyitira wano, era ndowooza kye kimu ku bwavu obuli wano. Abantu they were lucky someday. Akakisa k'abatomera. Nze nduyita lugwanyu, bayita ku lugwanyu becwi kakati ayagala okuddamu okuyitirawo. Enjogera y'Abaganda etuukiriza songa kijja lumu oluusi. Abaganda bagamba nti semuto wattira eggege ayagala addewo n'enkya naluli. Tamanyi nti wayinza okuba mu kisaalu ekyo mwalimu engege emu nga kulona anaasanga nsonzi n'obutasangawo. So bw'otulina embeera mwe tulirabika efaanana bwetu, naye nze nzikiriza nti tulina gye tulaga, ate era atagende n'okusigala kuyinza omulema. Kutya ate abatagenze mukoka atwala asitogaanira abantu mukoka ng'akudiringisa. Kyekiri kye twali twogerako Jose nti enkyukakyuka bwejja oteekwa okutambula nayo, oba totambule nayo ddebbali ate walusimbye enkyukakyuka ejja buli ddakiika eddako. We are living in a dynamic world, tokyasobola nakigaana. Ensi ekyuka, kyova olaba nze nina ebintu bye ndowooza nga mbalaba ne bannammwe mu kibuga muno, mbalaba mu kibuga kino ekibuga kikyuka, naye olaba oli nga tetujja kuva wano, kati n'obuuza ne bali bagamba tebajja kuva wano, ate ne bamala ne bagenda. Akati obuuza omuntu ti gwe oyiga ki? Nze walusimbye ekintawanya nti abantu abamu ne mu kuyiga bayiga mu butayiga. Oli omulaba nga lessons ez'obulamu ziri awo naye ng'ayiga mu butayiga. Kwegana n'amala bifumiitirizaako. I told you nti lessons ez'omugaso mu bulamu ziri free. Actually university esomesa ebintu naye ebimu bikwate, ebimu third notice, naye ebiramu ebiyigirwako ebiramu obirabira wano. Nze nabuuza abantu nti abantu baali bava mu katimba akabaasa enkadde, omanyi mu katimba nzijukirawo baali bawera 13,000 gw'olowooza baalagawa? Oba abaava ku sawuli yaako wali? Abaava ku sawuli yaako baalagawa? Abaava mu butembeeyi baalagawa? Baayimiriranga mu kibuga wakati ne bagaa tetulina gye tulaga. Abaava ku butoda baalagawa? Baali bagoba abapaaka empya babaseetula, ab'omuganda ne baga nti abo bagende. Kati olwaleero luno kitegeeza nti ne bw'olwana otya, because you may not even desire to change. Nze ndeka sinaba kuteekateeka kukyuka. Gye bali abo basulawa abatayagala nkyuka. Abantu balina ebintu bibiri, manyi in an atmosphere of traditions, omanyi obulombolombo tebukyuka. Obulombolombo n'ennono tebikyuka, gw'obiviira. Kati abantu abamu ennono zaabakwata n'obulombolombo nga bwe gwali luli. Oli akyalina n'ebirowoozo nti jjajjawe yakuba omukazi n'azirika, kitaawe n'amukuba n'amumenya omukono, kati mukuba oluyi owulira emboozi. Gye bali abo. I'm telling you because n'embeera obutakyuka, because abantu abamu babadde mu environment nga tekyuka, so even when change comes balowooza nti change yejja okgenda. Kozi tebamanye ejjiridde buli muntu. Oh God. Era nze mbadde ndowooza nti tutandika okusala amagezi. Oje ogoma ebbali ebanga gino emiyaga egiyita mu America. Amaanyi g'enkyukakyuka. Nze nina omusomo gwe nsomesa tulifuna omukisa. 10 laws of nature, and the first law is the law of evolution. Amateeka 10 ag'obulamu buno. Frank ebintu bikyuka oba oyagala oba toyagala. There is a day omuntu gy'ebintu ebimukyukira ng'ateekwa okubeerako n'ewuweeka. Kyovula abazadde balina omukisa bakugoba bugobi, balaba togenda ne bagamba naye omuvuka ono kati akuze. Olaba nnyoko ne kitaawo yakusalira amagezi ove ewuwe, wali olemedde ku lujja, waliwo ne wojja okuva awalala. Kati nze nteekateeka kusimbula, nze kyovulaba mu bulamu bwange buli kiseera nteekateeka okuva awantu awamu ngenda awalala. Mu kiseera kino atudde agamba nti ebyokukola bigenda kulabika mu maaso awo tufune ku ssente.
enkyukakyuka ejja kumutwala ate esange nga emukubye ku nkomerera awatali yadda enkyukakyuka gy'otalimbo eriko ebintu bibiri ebinene eriko kye bayita exploitation and being used biringa ebifaanana waliwo okuba nga bakunyonyonta bunyonyozi n'okuba nga bakukozesa bukozesa abasinga tuliwa muli wakati awo ate naddala 97 mwe bagenda ku ssomero ebyomwe bizibu batonyonyonta nagamba mukwano gwange Patrick Yigago tulina mu makampuni omulimi aduula namugamba ndi Patu tutudde wano naye abagenzi otusomera bangi bajja kubakolera tetujja kubula balooya tetujja kubula baakawutanti kubanga by the way golooza abantu bakolerera ki Walusimbi kubeerawo okufuna olowooza osoose okubeerawo n'okufuna naye okufuna oteekwa okuba olina gy'okola kitegeeza nti ne boolaba batutunuulidde olwaleero banoonya wakukola kati ffe twasalawo okutegeka mirimu tugenda kuba buli muntu yenna tugenda kulanganga emirimu Walusimbi bajje bakole omuntu atalina na bbaluwa za AC4 atandika okusunsula mu balina amabaluwa aga university mwebali bangi akuŋŋaanya abantu be nga 30 nakati naye gwe tonsanyusiza bulungi gwe ate olina bibuuzo byobuuza yennyini mulimu mwebali bangi mu kibuga akati noonya baakawuntanti bakubule gwe kuba bukubi kirango kati mbadde njala baakawuntanti ojja kufuna akawuntanti ng'alina diguli 4 mulimu gwabula kati nno nze ndowooza ni mu nkyukakyuka nze njagala kulagayo ebintu ebikulu mu nkyukakyuka ebintu ebikulu mu nkyukakyuka ekyukira bantu kiddamu enkyukakyuka ekyukira bantu enkyukakyuka ejja kulwa abantu era ekyukira bantu gamba bwolaba ebintu bikyukira bantu that means nti nze ntandise okutya mu mutima gwange that kirabika tuteekwa kuddayo ku the olden days omanyi nze wenakulira ng'abantu bategeka bulungi ne mama Nanteza bwati mama Nanteza teyalina byakusaaga ye nga baba ategeka omwana we era nze mama Nanteza bwe twali tusiibula okuva ewaffe yagamba nti mmwe mulinjiwayo naye nze mbategese kati ate nze luli nali mpulira ku university emu gye sijja kubole ng'omukulu asiibula alina baasiibula awo banange mbasiibula mukulu wali omukungu omu n'agamba nti bannange ensi bwe mwali mugirowooza si bweri nti okay naye nendowooza nti awo nakyogedde leeti tosobola kuddira muntu n'atunda ekibanja kye n'atunda ente ze n'obubuzi bwe n'ateeka omwana ku ssomero after 24 years n'ojja okimugambako olwo olunaku nti ensi gye mugenda yakyuka omulala yali vice chancellor n'aga nti ebintu bwe twabibagamba temulowooza nti bwe biri byakyuka mwetaagayo ekirala ku bino bye tubasomesezza kati nze nina obukakafu nti enkyukakyuka ne kubaasoma yajja dda sometime ago walinga olowooza nti omuntu bwagenda n'asoma aba amaze bwekyabanga era oli yagenda n'aga nti education abamu n'emirimu bagisanga abali myaka 5 n'okusuuka basanga babategekedde emirimu bitongole education is the what ng'oggulawa tolowooza nti you can't have every key opening everywhere so you must be careful gamba education cannot be a master key eyina byeggula naye si master key buli kimu master key kitegeeza nze mbadde nina omuntu gwe njogera naye bangeriisaawo nemugamba nti naye ebintu bye twasoma n'aba bitusomesa beetaaga kutwalako ku poliisi bababulirizeeko what is the problem otera okwebuuza byangasa ki kuba kati nga nze ngenda nembuuza naye omusajja yatusomesa abapotugo abasajja abayugoyugo abalina ebigere long distance trade eyo the Boer trek eyansomesa ekigere simanyi kyaba Patagonia abaalina simanyi ebigere ebiwanvu mu katale kano kentuulamu how do that appeal nimennyanya noonya wenzisuubuza nga ndisonga ndi ndowooza ow'ekigere ekiwanvu yanazintwalire nakasongola naye nga taliwo wa theory kyovula ye maama Nanteza yaga nti kantegeka abantu bange ye maama Nanteza bwe yatusiibulira yalina obukakafu gye tugenze kukola njawulo so nze I am looking at every other thing mu njawulo nze buli muntu yandimugamba have you assessed weekebeddeko feffe mu kyalo baddiranga netufuna twabanga tuwewa bijanjalo bwemumala obikuba nemulinda empewo ejje nemutandika kuwewa
bayita batya byebigundi ebinene kwe basanga ne bayiwa oba lwabanga lutyatya ne tutandika okuwewa naye nga buli ekiringa ekisasiro kifuumuka empewo kyefuumula naye maama Nanteza mwewuunya yageranga empewo ezze ekitegeeza being strategic is another thing. Have we been trained okubeera nga osobola okwawula mu bintu ebingi ebigenda mu maaso gwe n'obaako kyonywezezza